Ye walabye Winnie Nwagi ku show ya Azawi. Banna. Nwagi naye olemwa bulema. Sisuubira Nwagi nabakola. Ekyo yakoze kyaki naye. Azawi yabadde ayimba eno nga Winnie Nwagi azina. Kiki ekibi kye yakoze? Talina kibi. Yo muntu okuzina olwadde empale nnyimpi nnyo ate n'ogiteera ddala oba engoye abayimbi abamuziba siiwa simanyi. Ennyambala y'abano erimu okwetega. Nga beetegaani. Erimu okunoonya. Banoonya ki? Buli muyimbi lwabeera awo kati kankugeze ku lijja Jasmine. Wabeerayo abasajja 100 nga bamwinamu essuubi okumwabakako. Interest. Yes. Eyizo mumukwanako okukiza okugaana okumwebakako oba okwegomba ebyo ebitundu byalaze. Kati buli kaseera akuteeka mu tempe esikirizibwa. Luli walaba bbeere kati akwaze ekkundi. Okwetega okwo kw'ogambye. Okwetega okwo. Luli walaba ekkundi kati akulaza ekisambi. Owagira abayimbi obagoba mu masomero. Exactly, baalwawo. Let me tell you something. Ano amasomero gakyusa kirasi kati feri gye twali mu wiyanga. No, yes. Amasomero kati gabbeeyi. I know because generation zikyuka. Classes ndala. Naye 100% mpagira abayimbi bave mu masomero batamanyi bwe balina kwambala. Okujjako ng'oli mugumba oba nga toyina mwana oba nga tosuubira kuzaala gw'osobola okukkiriza ebintu bigenda mu masomero okusigala nga bigenda mu maaso oba music. Buli muyimbi w'oli sooka ofune question. Lwaki Azawi yajjuza first time ye nga upcoming? Omuntu alina omukisa kiringa kati Bobby Wine. Bobby Wine alina omukisa ogutalina bwennyika. Era abantu abalwana okusoba Bobby Wine. Nze mbasekeredde. Nabeerako wololo wa kusaasira. Saalaba ko kusaasira ng'akunama. Takutamanga. Naye ye mukazi eyakuba. Kusaasira bw'ajjayo iti aweza iti 10. Music wise. Era bw'ogamba nti okola all this gold n'oleka kusaasira nkutya. Kusaasira kuva ku sweet wange I love you teyakunamako. Saalaba ku bitundu bya kusaasa bya kyama sisobola kukulimba tagwangako. Abantu ba NRM abali mu diaspora kino kibagamba mulekeraawo okumbologerako. You just leave me alone. Bagamba ki? Bwemba nafuna omukisa ogutalina buyinike yali blessing from God. Gwali mukisa gwange okuva eri Katonda. Baagala kukusuuza kintu. Tebasobola kukinsuuza kubanga tewali yannonda nze sesimbawo. Sirina bwe nali nesimbi. Sisabanga ku mwennaani alina application gye nawa muzayi nga musaba mulimu. Sisabanga ku muzayi mulimu. Era sikubiranga ku muzayi simu wabula yeyankubiranga neetaaga. Bafa ki naawe? Era kambabuulye kino. Tewali kintu kye nina kya bwereere. Ate kyannina ku musabi nannyongedde emmotoka. Yalagidde Jeni bale kyampe emmotoka mpya. Vyeti. Era mugenda ku motoka. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze erina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba nga mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel ye Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Okay, ze lujjo omulungi atulaba kubuzaako n'enkwazo kuba nti ogubira program zange ez'enjawulo wenjogerera wano negatiddwako full figure mwannyinaze
ku nsonga emu 2-3 zetugenda okubanga twogerako emisana ga leero naye nga njagala okujjukiza nti tusinzira kusula motors Kibuye wano ku junction egatta Kalenda Salama Road n'okuka ku Kyebusaabala African Oil we bali opposite so okubanga obanoonyako n'ofuna emmotoka ekika kyonna gy'oyagala ku bbeeyi yonna ssente z'olina mu nsawo so okubanga wifunira akamotoka akatanywa n'ezo ezinywa amafuta mu mbeera eyo okulaba nti ate otambulira ku mulembe oleme kubeera nga ate wenyigiriza obulamu bukulumira eyo ng'ate buli kimu kisobola okubeera nga kitambula bulungi nga weekutte Basula Motors. Afulufika sooka osome ennamba yokka so tugende kukiddako tujja kudda twongere obubategeeza. Alright, ennamba ya Sula Motors eri 0701879187. Direct obeera mu office straight oba obeera ku Sula Motors. Kibanyi nga tukaba ndaba kati buli kimu. Mbeerawo ne mu bifala nenga ne ngamba no si ye mwannyinaze gwe mmanyi. Nedda. Ekintu kyali n'essimu bonna. Omuntu onyiigamu nedda. Okunyiganga kuwo. Sikunji. Oli ku maaso asatu kati. iPhone. Bino bya bulijjo ate kati milioni 5 babanzikuza abaana bazanya katuni bazanyira ku ne Katonda waffe. Amanyiga mangi. Simanyi. Omanyi buli muntu Bible eyogera n'egamba nti Katonda asitula abo gwe boonyooma. Ate Katonda akusitula n'akunazaako ebisotosoto n'akutuuza n'abalangira. Omuntu yenna kasita weezuula osobola okutuusa ekirooto kyo. Nze nabadde ndi awo nga ntunula n'endaba ennyumba ya Dax. Vibes. Muto wa Bobby Wine. Ennyumba eri ekitono nnyo. Ati nga nze azimbye ku mayumba. Ekitono nnyo weeri eyinza okuba erimu miliyoni akawumbi kamu n'ekitundu babubiri. Akawumbi omwana omuto. Yes. Dax. Yazimbye apartments wezikatoloza kyekizimbe kiri mu sente meka. Siraabu yeko okuyiwa siraabu. Bw'otoba ne miliyoni okuyiwa siraabu eva eya lumuzi ennyo 5. Mala abantu abamu bwe twogera baba nti tumanyi. Naye kati nze aye ku siraabu era agiyeeko mba mmanyi. Tonayiwa siraabu. Omanyi lw'oyiwa siraabu obanga aguza ekibanja ekirala. N'abantu bakubayo ddi ekizimbe kimu balabeko. Abannayuganda baagala abantu bali bubi tokkirizanga omuntu okumanya. Mwagala bali bubi. Tokkirizanga abantu balaga ki ky'oli. Ate tokkirizanga omuntu okumanya. Tulina problem. Werekerayo. Abantu abasinga baagala nnyo okwefula nti batumanyi. Ate ekyo bw'okijjako abantu nalongo tuwa ebyokunywa ffennawa. Abantu baagala nnyo okwefula nti batumanyi. That is 1. 2. Abantu bakulaba ng'oliko bulungi obeera kizibu gye bali. 3. Abantu baagala kulaba muntu ali bubi. Ekyokubiri nze sirinawo obudde bwa iPhone, sirina budde bwa masimu. Kati eno ogikozesa. Kati ngikozesa kubanga yazenga gift. Waliwo omwami yagimpadde bamuyita Martin. Uncle Martin bamuyita ali mu America eyo bamuyita Martin ebyawo. Nakuwerako ne kano kakaka. Yampadde essimu n'agula neyeekolera. Eyeekolera mwadde naye miliyoni oba 3.5. Nawa Wisdom ka miliyoni 2.5. Nawa nani just atunyumira bunyumirwa. Nawa Wisdom ka miliyoni. Ate fe. Mwetawanyumirwa. Nawa nani. Nawa Junior kakade tugana tuli embuzi. Junior oyo. Tamale Junior. Nawa nani yawaneka kalamu oba miliyoni 2.5. Kakalamu yali asonda za mata za Simpoke. Yawa Simpoke nayo oba miliyoni 1.5. Enzambo za tumwebaza omutima ogwo mugazi. Kagamba abantu nedda abantu abeera bwe bato so kyanyuma nze levo yange essimu ya miliyoni 5 tesobola kundetera mbunjibbe kati nze miliyoni 5 zikyanjija mu kifo oba naluli nga miliyoni 5 tezinjigula nti simu ya miliyoni 5 miliyoni mutima mugagga si mutima mugagga nzirina kuba nzikola njagala nga tusinzira katabo kano akawandiikibwa omwami Amis Kiggundu. Reason has the world masterpiece. Okay. Oba osobola okusoma success and failure based on reason and reality. Obutabo obusanga ku share bonna wonna awali share osobola okusangawo oba osobola ogenda ku Arm Tower. Arm building wale nakivo. N'ogula akatabo. Waliwo edduuka. Litunda arms on arms brands. Brands zo nazo noba yagala sweater. Oba yagala chikopo orders. There are many enkofiira, pens, ebitabo. Yes. Bintu bingi nnyo brand yonna gy'olowoozaako. Ate n'ekyo ky'oyina nga oyinza okuba nga tokisanze oba kikolera. Gwena ky'oyagala bakikolera mu brand za Hams. By the way, tulina omukisa okwebaza abavubuka ng'abo abavuddeyo kwagala ensi yaabwe. Ne batulaga nti mu Uganda kisoboka. You can make it. Kisobokera ddala. Kisoboka bintu bingi tuba twegomba nga tebiri nga tulowooza baba bikolera ludda wa. N'olaba ekikopo nga kibranded n'ogamba kino bakikolera wa. So
kati abantu bo batebavayo ng'agamba nti nsobola okukola ekintu kino nga kya Uganda made in so twagala nnyo ebintu ku mulundi guno nga bwe tujja tukikola obutabo buno buli we tubeera nga tulina ensonga ze tugenda okwogerako tubaako omulamwa gwe tusinziirako okusobola okugattako ebyo tuba tugenda okwogerako. So ku mulundi guno tutunulidde education. Ndowooza olaba page awo 7 awo tuli education omulamwa ogwa nga 7. Waliwo kye bayita formal education ne informal education. Kaakati ngenda bba nga mbasomera formal education. Full figure agenda basomera informal education. Ate tubiri nga tutandikira awo ensonga siwe guli. It's okay. Okay. Formal education. This is the kind of education we get from formally organized systems like schools, institutions, technical institutes, army training, colleges, and the likes. These usually have levels, stages, courses, qualification. So kwegamba mu masomero abana gye tubatwala. Ne tubatwala ku university. Abamu ne tubatwala mu magye. Abalala ne tubatwala mu eyinza okuba college. Mu mbeera yonna abana gye tubatwala okubangulibwa. That is formal education. Then informal education. Omanyi abantu abasinga tubagamba akatabo kano nti kamuwendo eri abantu buli kintu kyoyagala okumanya okuexplaininga ku bulamu bw'omuntu buli kye tuyitamu oba kye tuyitamu mu bulamu omusajja yakiteeka mu katabo kano na kiki ekikumakinga oba okikufuula ow'enjawulo oba ogwokwongerako nga weesigama. That's why akatabo kano kayitibwa Reason has the world masterpiece. Nakugamba nti endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa. Sometimes abantu abasinga tebafumintiriza akola ekintu nga tafumintiriza ayogera ekigambo nga tafumintiriza ne kimuviiramu obulabe obuzibu oba okutambula ngadde emabega. Kyova olaba nti bwe twakula bajjajjaffe bagambanga omwana wesenga wanakolemera gundi wanakolemera. By the way, let me tell you something. Obadde okimanyi nti twakula nga batugamba omukazi totunga kiro naye batutangiranga kwefumita ne batugamba tolinnya kusiga ojja kukola tojja kuwanvua. Kumbe batugana okulinnya ku muliro okugwa mu muliro ebintu ng'ebyo. Naye abasajja bedda baalinga ba mululu. Omukazi talya nkoko simanyi talya kami naye ogwo tegwalinga mu lugube oba mu lulu. So ebintu ebyo bajjajjaffe bawangalira nno mu bulamu obwo ate ne bakulizaamu n'abaana nga bampisa era nga bantu. Naye kati ffe tukulidde nga tuyiga biyige okijjako ono generation endala nejja n'ekijjako ekyo ne tutambulira awo tutunga kiro nga tebageze mu ssomero naye waka baneiba n'abantu abatwetolodde. Ate omuntu yenna njagala okugamba nti okuyiga tekukoma. Obulamu bwe tutambuliramu okuyiga tekukoma. Okuyiga tetukoma, tulina okutambulira mu kuyiga ne mu kumanya. So informal education wetuli awo informal education abakati abasinga badagana akabuddeko tasobola kasoma bawa oluzungu omuwala waali waja gwe amugamba jana n'obugundi basomere informal education. This is the kind of education we're going from day to day, life experience right from when we are born until we die. Okay, as long as one is life, one is always running. We run from our parents, families, relatives, and from the people in the society we live in. Kale ndowooza ensonga za informal education muzitegedde bulungi ng'omusomi ye general. Ndowooza okitegedde bulungi kikulambise bulungi. Kitegeeza nti kuno okusoma tukufuna mu bulamu obwa bulijjo bwe tutambuliramu. Exactly. Omuntu yenna ng'akyali mulamu okyalina ebyokuyiga bingi paka ng'ofudde. Okusoma kuno kutandikira ddala eri abazadde famire mwe tubeera ab'eŋŋanda n'abantu abatwetolodde. Awo kitutwala ku mulamwa. Enyambala eyagyeyo minisita okuba nti agyogera nako etuuse n'okuba nti abayimbi bagenda bawera mu masomero baagikoppawa obadde ojjoogoberera abayimbi. Alright. Okusookera ddala nja kwebaza minisita eyavuddeyo okweta ekiteeso ekyo. Era nja kwebaza abantu abaamulonda. Be bantu be twetaaga. Honorable Sarah Open. Waawa ndoza wengulu. Bacha baamulonda. Bannange nze njagala nkubuulire twalonda ababaka naye tetuganyiddwa mu babaka be twalonda abamu. Okujjako ng'oli mugumba oba nga toyina mwana oba nga tosuubira kuzaala gw'osobola okukkiriza ebintu bigenda mu masomero okusigala nga bigenda mu maaso oba music. Mbuuza lwaki?
Ffe twakula mu masomero ge twakuliramu kye twasomako ekitontono nga tuyimba We Younger Women. Tuyimba I am a doctor because of education. I am a Nancy because of education. Kwegamba nga kikwagazisa okusoma. Nga tuba n'obuyimba obwo obw'essuubi. Mugende mukwate obutambi bwammwe obuto. Obutambi bwonna bwonna funa akatambi koolaba. Osanga kaana akato bwe kati abaana ba baby class babakubira gutujja guli munda gundaze simanyi nakakola olubuto akawala ne kagazi amagulu ya Sheebah nga sindi akaana nga kayimba akaana nga kato nnyo nga akaana kayimba mbuno kayimba nolimba lwale mane ku sevens oba mukajjukira kana ye balutanya oluyimba ndibawo simanyi ndalami nga yena yekola spider ave mutta simanyi ono mwenzi wajja gwana nga muto nnyo ndala kani imagine ogenda gano mwana agali musomero gundeze zakutudde simanyi kwata wano simanyi abayimbi be baagala omukwano gunjo kyayo kya simanyi siganya abayimbi be baagala naye teacher headmaster soko omanye bwe tubadde atuli mu baana ezo nnyimba zigatakoki obagira abayimbi obagoba mu masomero exactly balwawo let me tell you something ana amasomero gakyusa class kati gye twali wiyanga yes amasomero kati gabbe I know because generation zikyuka classes ndala naye 100% mpagira abayimbi bave mu masomero batamanyi bwe balina kwambala okusookera ddala ngenda kwebaza omuyimbi gwe bayita Azawi Kongs Azawi abeere kyakulabirako eri abantu abalala n'abayimbi abalala bonna. First of all buli muntu amuwa respect ali very humble music mulungi ayambala ebintu bye oba kipale kiba kipale bwe kiba kisaati kiba kimubisse tolisanga nti ebbere lya Azawi liri wano ate akabina ka kitundu nti ate siriti wino no lwaki buli muyimbi w'olisooka ofune question lwaki Azawi yajjuza cricket over first time ye nga upcoming nga wano tumanyi nti tulina abayimbi ba superstar talinyangako mu cricket overs banji tali muyimbi upcoming oba omuyimbi yenna kuba Azawi that is mutwalanga upcoming munansanya nakati star because kye yakoze naye tewabaddewo omuyimbi yenna ng'asooka busoosi n'ateeka concert wa ku cricket over tekibanga basembayo nga Sindi yakoze ebyafaayo mu bakazi Sindi emyaka gyayimbidde mugimanyi aye yakola ebyafaayo ate bitya nayimbira mu cricket over ate emyaka gyayimbidde mwamba jogera oyogera omuntu eyajja ne Bruce Lee emyaka giri nga tetunamanna kubena magego aye mad naye ng'akikolera nkugambye bwe nti omuyimbi first time upcoming tabaddewo nga yakajja mu myaka emibereberye mukwane kigambo kya Azawi kiri too much kati tubadde mu lockdown kaze bambi kayimba ennyimba nnyingi omanyi abantu bagamba abalina omukisa ogutalina buyinike ya Azawi by the way waliwo abantu abalina mama yamuleka nankula omuzungu alina ekigambo nti blessing in disguise eriwaawo omuntu alina omukisa kiringa kati Bobby Wine alina omukisa ogutalina buyinike era abantu abalwana okusoba Bobby Wine nze mbasekeredde Fiki yakuba gwe butwalako ku Fiki America nakati akyakuba nakati Fiki akuba Fiki wakabiba idanze muyimbi wange era Fiki no naye agenda kola concert yawo ali ku cricket ali ku African naye Fiki yagiteekayo ne disappointing kitwate tusuubira kubanga Fiki yalina ennyimba nga za kumukumu nnungi nnyo zizze Palaso yagiteekayo eyasoma owulira mugana mwasoma kolo nze nkubulidde kati wano muyimbi abadde akyasinza okuba ow'amaanyi bamuyita twala obuntu buli olabe olaba muyimbi kyawo olina kwambala bwoti okuva mu magoye ge wabaddemu ali wa David Lutalo nedda ali wa muyimbi kyawo kale waliwo omuyimbi kati nedda mu bayimbi betulina kale omwana gwata Spice Dana ye muyimbi star girl by the bakyala mu bakyala oba oyagala oba toyagala Spice wa kabi era Spice akikuba ye muntu akuba akubye D1 paka kati ate kakyambuka bwambusi nga takisemu nze kyemwagala ti abawagizi be oba yababalansi nga ati abakulu bamwagala nzera nga njagala Spice naye nga teni mukulu siri mu myaka gy'aba Spice nze Spice n'abaalonki nga ntula mu maaso tantama simukoowa kati Spice omulaba nti naye teyatandikira wa
era batakolangayo. In fact Azawi twatusaba abantu basigale mu masomero. Azawi muyimbi eka ino ku masomero. Tukiyitiriza nnyo. Nedda okusinza ku Enyambala ye, enneeyisa ye, ne kyali. Esooka labikanga mwana. Azawi talina maviiri nti akoza nti olina nnyo kyogenda mu. Talina nti atunze ebijoowowo, ebiwojjolo nti. Yatuguziza music yakibanja kyokka. Owulidde? Ye walabye Winnie Nwagi ku show ya Azawi. Bannange. Nwagi naye olemwa bulema. Sisuubira Nwagi tatannabakola. Ekyo yakoze kyaki naye. Tono tufunira ku bifaananyi bwa Nwagi awo nga webambuulira. Naye nga abaaki abadde ayagala naye omuto ayimbira maani. Tukitwale nga mama tukitwale ng'ani. Azawi yabadde ayimba eno nga Winnie Nwagi azina. Kiki ekibi kye yakoze? Talina kibi muntu okuzina olwadde empale nnyimpi nnyo ate n'ogiteera ddala oba engoye abayimbi abamuziba siiwa simanyi naye nga Winnie Nwagi kyemwagalako muyimbi mulungi anyimbira bulungi Fire Baby yes ate alina omubiri ogunyuma okulaba naye lwakuba nti agufudde nnyo bwogwalayisi wamma kitegeeza mutuufu yayambalibwa nanti kati yakibulandinga nate Winnie teyali bw'atyo. By the Winnie Nwagi teyali bw'atyo. Mukatono katono. Dayo Winnie Nwagi atandika okumulaba dresses akomanga wa. Yes. Wetwayagalya Winnie Nwagi. Nowali wayimbya ne saa simanyi biki. Science. Dayo olaba Winnie Nwagi yatabuka omulundi gumu ate bano abaamuteekako vinka be baamutabula. Omanyi abo nabo balina competition mu bo mwennyini. Naye Winnie tandika okulaba ennyimba ze. Ate yatukubya kana akembaga nga yambadde kanokoze ng'alina mu bikooyi nze Nwagi mumanyi kuba nzize mu following nga mwagala nga nyimbira bulungi ate nga kindabikira bulungi naye Nwagi teyali bw'ato simanyi oba bamuwe kuba omubiri gwe gunyuma okola naye anti omuzungu yagamba nti kasa kiyikira kikola ki everything is too much is what kifuuka bulabe kati tosobola kubanga oyambadde mini olwedde kundisho ate era n'ogisimululira ddala kugamba epesa n'oligirako ddala muganda wange abantu balina amakundi osanga yadde n'akalayini nedda munnange gwe kwotayina anti kakati stage ene tuwa life audience ene tuwa enduulu naye ojjako era ku makya nga tebikyaliwo ojjako era ku makya ng'oyagala kukakana kusetolinga ojjako era ku makya ng'abaana bo bakuze naye amakyaddi ng'abaana era bakuze bebalina my brother kujjako nga towangadde mmwe mwakikola mutya okubeera nti mmwe temwatulaganga ku kisambi oba naye wali omu kubaakitya no nfune ki abaana bano nfune ki science kyali wano gwe kikyolaba science kyali mu Sheebah obuzibu tulina ali mu Winnie Nwagi ali mu Lydia Jasmine waliwo omwana kapakati wateyo wamulabako baba segamba mulabanze by the way afuna accident mukama oba yamuyamba nze kati kankula ekigambo kimu nze kati nalabako omuwala oyo gwe bayitaani first time yange okulaba omuwala oyo Sheebah kapakati gundi ono omuwala yatabuka ne Daddy Andre Nina Rose namulabanga ebitundu bye bekyama yenna my first time okumulaba ng'ali bwerere yeeyambudde nga wano asazeewo kaati kana akantu akasaliza muno kati nedda wano ku bukyala bwe ekifaananyi kyatambula ekyo nga nasubwa atakimanyi era kwe kumanya era nze Kabako yamuŋŋamba yali mukwano gwa Kabako twali wankulukuku era kyekifaananyi ekyayitaani ziri ennyimba zasooka okukola omuliro gundi muli ng'ali ne TNS awo Kabako boogera mbambalaba kakati era bagamba yaliko ne mukwano gwa nga bagamba ho omwana akitadde ffena twawunga twali nakivubo twali wankulukuku waaliwo sho twali bakastage ekifaananyi kitandika okutambula ffenna twafa twawunga twazirika ne bagamba omwana akitaddeyo buli muntu yakakkalibwa okunoonya ono yaani atadde ekifaananyi era awo we yategeerekekera erinnya lye najja tugamba kiina gye kiyamba obwerere ate kiyamba ki twamutegeera ffenna tumumanyi mukwano tebakulimba weetawaanya kati omuntu omulala njagala okuzzaako mabega ku Desire Luzinda Desire yali yakalaga ebitone ffenna ne tubeera awo abamu ne mu nnaku yaffe ng'abakyala abalala mu ku masanyu nga balabyeko ebyengera bya Allah abalala nga basanyufu dakiika bbiri n'ate oluyimba nina ekitone era ne lutambula
ate n'alaga nti akoze erinnya lingi nnyo atukanga kuba biseera ebyo batwafiirwa eke naye nga oli bw'ayitawo abala temwogera nga yalina iti kitone nze nabeerako wololo wa kusaasira saalabako kusaasira ng'akunama naye ye mukazi eyakuba kusaasira bw'ajjayo iti aweza iti 10 era bw'ogamba nti okola all this gold n'oleka kusaasira nkutya kusaasira kuva ku switi wange I love you teyakunamako salaba ku bitundu bya kusaasa byakyama sisobola kukulimba tagwangako kusaasa y'omu yatambuzaako ne Uganda namba ng'akuba enkola taxi nga ne bw'abaani asobola kulukuba n'alugjawo yakuba enkola ya taxi nga ne waba muyimbi ki kusaasa yakuba emyaka egi ne good wife yaliwo naye yalema okukuba kusaasira kumugjawo kati wonjawulira bano abambala yaabwe eyambira webale nnyo kumwe abatayambadde neyanziza yensonga lwaki nkubuuza yensonga lwaki ombuuziza ombuuziza ennyambala y'abano fine eyambira wa ennyambala y'abano erimu okwetega nga beetegaani erimu okunoonya banoonya ki buli muyimbi lwabeera awo kati kankugeze ku Jazmine wabeerayo abasajja 10 nga bamwinamu essuubi okumwabakako yes eyizo omukwanako okukkiriza okugaana okumwebakako oba okwegomba ebyo ebitundu byalaze okulaba ku kundi kati buli kaseera akuteeka mu tempe esikirizibwa luli walaba bbeere kati akoze kundi okwetega okwo luli walaba ekkundi kati akulaza ekisambi byonna ogenda ofuna palati oba tewayagala kundi ogenda kulaba ekisambi ate abaana bakuba ebifaananyi nga binyirira zino kamera ze bayita nze ndaba abaana bakola live mu kifaananyi sikyolaba era bw'ogenda nga ng'ozunga nti onoonya mukazi wakwasa ng'ogendedde ku kifaananyi ogenda kufa tokikola ojja kudduka emisinde kiringa abasajja nze ndaba nnyo abawala bangi babaweereza ebifaananyi okwo ku Facebook n'atomera ng'amanyi alina omuntu kyova naffe otutya nga tuna mu kamera nga bw'oli bw'onsanze oba mbadde nkola biki n'onkwata kamera era nze ndaba nnyo ebiwugulu bibeera okwo kati kinyirira syazeeyo mukweyirusa simanyi kyakoze kiti n'embitunuulire n'endaba emmome bo beekwatira mu simanyi muzaani mu filters kakati nabana abala boogamba bamala kukola ebyo ojje bwegendeze tasobola kufulumya kifaananyi nga tekiriiko makeup naye mukama amukwanga n'omusanga emisana nga tannakyekuba ojja kubuuza yono omuyimbi gwe mmanyi oba abakyuse Allahu Akbar okyegendezanga nnyo kiringa bapurezenta ba TV ninawo mu purezenta gwe nalabako nga tamannamukola makeup kyova olaba TV ezo zisinga zirina nga ye akola makeup asasulwa makeup ne ku international level ne Bulaayi nga wa makeup naye nasanga omuwala oyo yeeyita DJ nga taliiko makeup komaawo katanfe Sheebah okuvaayo n'agamba nti abazadde nammwe mufeeyo nnyo eri abaana bammwe wadde ye azigenze mu ssomero n'ayimba nga abakyamudde ye akoze ogugwe ekyo si kyakufumiitiriza mugende mwe mubuulirire abaana bammwe nti Sheebah omwagala naye tukoppa byayamba yensonga tuba tusoma kwani informal education nti omwana takuzibwa muzadde omu omwana takuzibwa gwe nnyini y'omu good and well abazadde balabiridde abaana baabwe bababuulidde babasindise ne mu masomero bw'ogenza n'enkunameza obalungi mu masomero nonayo ki bamusasudde era abaana bakyuzize nti Sheebah gwe twagala omusomesa n'agamba ki anti n'omusomesa akimanyi nti Sheebah abeera wankuna ate naye n'amuyita kati awe nkugambe nti n'abasomesa simanyi kizibu kibaliko kati nganza omwana owange nga ajja ewaka ngamba mami tulinawo biki rivers biki mami twagalayo ebiri omutwalo tulina rivers party konze muyimbi kyajja Paraso Sheebah nina Rose Winnie Nwagi Paraso nsasula manya nti omwana wange bagenda muyimbira soma Sheebah talina kyaŋŋamba ku ssomero Winnie Nwagi talina kyaŋŋamba era simukkiriza kulinnyayo ku ssomero ly'abaana bo Winnie Nwagi ku ssomero abaana agenda bagamba ki tojjuka yasanyusa oli omwana w'essomero tobajjukira muhoolo tomujjukira gobe mutoolo muhoolo y'essomero yagenda ku pate y'abaana bakavubuka ne kavayo okusanyukamwawo nenakakutte Winnie Nwagi kati neŋŋamba abayizi nze oyo kati omwana mwegana bwe simutwala ku poliisi mutwale butabika nga wange nga agwa mu Winnie Nwagi n'abaana bali bakuba endulu bana andi kakati kyekyo bwe buzibu tufunye era nalabeko omuntu okusomera nga rest in peace education kati ng'oyo mu ssomero azze kukolamu ki era agenda kugamba ki abaana agenda bayimbira ki
Kitu balansinga nyimba z'abantu zabayimbira abaana. Chiche ganje omwana agenda kuyimbira. Kati Sheebah mwolese ku somero fine. Agenda kuyimba luyimba ki. Olw'inspiring abaana. You know? Tetuganyi balina following bagikozesa. Kati nze omuntu akyayagalwa abaana wano bamuyita Fikifa Mike. Fikifa Mike ne Spice baagalwa abaana b'amasomero. Owulira? Abaana baagala Fikifa somero nze n'abaana be wange baagala Fikifa Mike. Abayimbi baba bakugula. Soka webuuze ngenda ku somero kulimba yo kiki. Wadde abaana banjagala fine. Aiza abato na kyakuyimba yogere nabo. Oba inspiring bawe ebigambo. Kati Sheebah asologana n'abaana n'abawa Sheebah's orchids nungi nnyo. Abaana bazikozesa kuba nungi, tezisabula, tezokya. Ate bwe bazikozesa omwana abeera mu class. Bw'asogiteka ogikozesa oba oli okenti togenda kukola ki. Asobola okugenda n'ayogera ebyo n'ababuulira ekyo. Obulamu ne bugenda maaso. Obulamu ne bugenda maaso. Njagala njawuliyo kino nga tuva kw'eyo ensonga. Bali abalagako ku magulu gaabwe ne balaga ku bitundu byabwe eby'enjawulo nammwe abatalaga babeera babasoomooza mmwe ababisse nti babasinga amagulu amalungi ebifuba ebirungi kiki okufumitiza nsonga ya bongo. Abakyala abafumba wano mu Buganda twayambalanga gomesi era bambala gomesi. Bwe weegendereza abakyala bonna abali inspired eri abakyala nsobola okugeza ku Mama Janet Museveni simulangako mu mmini tekisoboka ekyo ali mu good life. Mama affe mama Nnabagereka nasonyiwa omugereza abeera mu gomesi alivinga good life era ye muntu gwosobola okwegomba. Abayimbi twakwata egoma Maria Mundagire saabako nakati tewali muyimbi amanyi kugulu kwa Maria Mundagire n'abazanya naye omuzanyo naye bw'obuuza abayimbi ku 10 abayimbi abakazi ku 10 kuliko abayimbi aga bonna begomba ani Maria Mundagire walako ku kisambi kya Maria Mundagire. Kati nakugamba nti okufumitiza nsonga ya bongo nze bw'okunama mbokuna mekoza itimbu kwe gombe. Kicho yinzo kugamba Sheebah ku mbeera eriwo abantu bemulugunya ku nyamba. Sheebah talina kyoyinza mugamba yetegerera mukulu yakola itize azitekamu sente naye kyensobola okumugamba nga simugamba nze ndowooza yange. Yes, tulikaawo. Endowooza yange eri bweti. Sheebah bajja okumugula asooka amanya agenda kuyimbira abaana ba class ki era alaga wa agenda bayimbira kinaki. Sheebah. Winnie Nwagi. Osobola ngenda bayimbira ice cream mbabuulire orchids n'ennyamba dentya. Winnie Nwagi. Talina kyangamba. Omugamba ki? Asigala mu talina omulowooza nti music kati Winnie Nwagi asobola okukuba sho 10 nga tekuliko yasome. Asigala ina itze. Asigala wakabinga bwali. Ajja genda mu club, ajja kuba show, concert ze, ajja genda Dubai, mu babulenda bani, ajja sigala nga wakabi. Kino kyogenda mukosa. Kubanga ku sho 15 usobola kwakeza somero bio bembo. Soka tubaleke nga yibali. Tusobola kukyusa muntu. Buli muntu alina mind ne kyayagala ne kimunyumira. So minister ali late nnyo kwene ensonga. Bali late first bali late naye ate yali afudde bwalemala. Sajja lutayayimba nti ndiri yaddeko. Ng'omubi omu. Lubaale embeera nga n'embirokota tekyatuyambe nnyo okukireta kubanga ekisawa ya leero tulina kulwanirira wamu neyanga generation okulaba nga naffe abazadde tulwane wamu. Kino abazadde omwana wakusaba sente mubuuze waliyo ki. Era nayagala Sindi muwa credit yagoba akaana ku stage. Atenga 100%. No way kisinzira. Tane tezinga ziwaguziza ku myaka mito. Na tunuulira enjogera y'akaana kokka nga tekajja kusoboka. Kaawuukuuka dda. Fresh Kid mu minisita mulamba yamugaana okuyimba. Najja nakuba kayimba bambi. Kusaba bambi. Akali akeggonjebwa. Akasaba akakwasa n'ennaku. Ngalaga mwana. Na ye guno omusasangule gwava nega. Zamana da kwegamba ng'olaba akantu kaawuukuuka dda. Era waliwo akasomera mbambi kanda kato. No, si mwana muto. Si mwana muto. Ekyokubiri ezo essaawa ne minisita yali ayogera yagamba sigana Fresh Kid kuyimba. Naye abatambula naye. Bamanye nti buno obudde saa 5 kubanga Fresh Kid era nga Fresh Kid bwamuwa ekivulu bagamba alina kuyimba wakati w'essaawa 3 ne 5 tuddayo. Naye kano ate yali show yali mu bbaala it's a bar. Wali ku Fizon Band. Bayita batya? Auto Spa. Yali oli mu bbaala. Omwana oyo emyaka anona ki mu bbaala. Baba kalepingira ngo gamba bakabadde mu kivulu.
naye omuntu osobola okwebuulira nalabeko n'ekikazi kya NRM nga kivuma mawo. Njagala mu dakiika 10 zensigazza tugendere ddala awo omukazi we NRM n'okwaniriza mawu n'abe NRM abanyize bonna tugattira awo munyiiga ki ng'ate mutuggyeko abantu. Ani anyiiga? Ndi musanyufu nnyo 100%. Era nyongera okugamba nti Honorable Mau Kongs, nze I'm ready to work with you. Era bono boyagala bokwana nabo wendi ndi musanyufu nnyo okubanga wegasse ku His Excellency Kakuta Museveni mu kuweereza eggwanga, winning team mu kutwala eggwanga maaso. Okusooka ddala njagala okubagamba abantu balina endowooza entono. Kankweka background katono nnyo. Tulina Honorable basaalirwa Asumani basaalirwa. Mwenna mukimanyi bulungi nti akolagana ne Honorable Kyagulanyi era atamba ne Kyagulanyi ayambala n'enkofiira emmyufu. Naye yagaana okusulawo ekibiina kye kibayita ki? Jema. Era yakulira Jema president waayo. Era bagenda mu iPod ne center zirisivinga tabe ne Honorable Kyagulanyi nga temwogera ngako. Abantu bangi nnyo abeeyita abeebiina babeera ne President Museveni nebagala okumwegattako. Naye agaana atula naawe nga toliizoninga nga byogera tebigattako. Wawonyaawo mu mbeera eno nga NRM ina abantu bangi temulimu yabadde asaana kifo ekyo ekitegeeza okutwaliza ewamu. Kisinziira abantu abasaana we bali naye balina ebifo. Kati kankugereze nga Honorable Kiwanda. Omukyala tulina omukyala omukoze ennyo ali working. Omukyala Justin Kasule Mumba. Already abakyala Honorable Kadaga, abakyala Banite, already abakyala bona bali strong. Bannabanja bayina ebifo. Ekyokubiri mwe mwogera nti onale n'onaalya. Yemmere ekola ki? Ate Bible egamba bagatya mukagonyirwa musavu. Katonda tasekerwa okubanga buli muntu kyasiga kyalikola ki mawuwaawa. Wengulu. Abantu b'engulu balonda my brother. Abantu b'engulu balonda kye baagala. Tudde mu reality. Abantu b'engulu balonda kye baagala era balonda NRM. Nkikuddamu. Kyosiga kyokola ki? Bagatya mukagonyirwa musanvu. Katonda tasekerwa kubanga buli muntu kyasiga kyalikungula. Kati nno musigenga ebirungi mulikungula ebirungi. Naye zibasanza abasiga obubi mulikungula bubi. Abantu ba NRM abali mu diaspora kino nkibagamba mulekeraawo okumbologerako. You just leave me alone. Bagamba ki? Bwemba nafuna omukisa gutalina buyinike yali blessing from God. Gwali mukisa gwange okuva eri Katonda. Baagala okukusuuza kintu. Tebasobola kukinsuuza kubanga tewali yannonda nze seesimbawokko. Sirina bwe nali nesimbi. Sisabanga ku mwenna alina application gye nawa muzeeyi nga musaba mulimu. Sisabanga ku muzeeyi mulimu. Era sikubiranga ku muzeeyi simu wabula yeyankubiranga neetaaga. Bafa ki naawe? Era kambabuulye kino. Tewali kintu kyenina kya bwereere. Ate kyannaku Museveni annyongedde emmotoka. Yalagidde Jeni bale kyampe emmotoka mpya vyeit. Era mugenda ku motoka. Mugenda kuyiwa endusu. Parking gigaziye. Kambabuulire tewali kintu kyenina nga kya bwereere. Mwali wange etubidde. Mwali luddawa. Twatuuka wano mu kibuga mu ggwanga Uganda nga kabeera Abanyankole oba Abakiga oba Abasoga oba Abagwere nga tewali asobola kwogera kigambo NRM. Naddala mu Central Region. Tewali wasobola kwogera kigambo kababeere mu diaspora. Mundage abantu ba diaspora basatu nga bambadde yero. Mwayambalako ku lugoye lwa yero mu miwulenge mmwe. Mwali musobola kwogera kigambo Museveni nga ne baminisita ba Museveni bamwegaana. Nga tewali asobola kwogera kigambo kabeere mubaka wa NRM kabeere minisita wa Museveni asobola kwogera kigambo Museveni nga mumwogerera Mukama. Era Museveni agenda okunonda yamanya nti ono omwana mbeereddewo. Yensonga lwaki Museveni ampita my daughter. Akoze n'abantu bangi nnyo. Kizibu nnyo okusanga omuntu alina omulimu gwe ng'akolera mu hours ng'asiba ku street neyereega n'ebipande n'agoba nankabirwa. Kizibu. N'oleka awa gye bakusasula ogenda ogoba nankabirwa alina ekyokulya. Kati kambabuuze. Naffe tubakoleko ekikwekweto nga mujja wano mu Uganda. Tubateegera ku airport kwa tusobola. Ate tulina n'amaanyi mangi nnyo. Tusobola n'okujja mu nnyumba yo ne tugamba wanoonye eki. Go back. Naffe tutandika okukikola. Temulina ssente muli banaku, temulina basajja mwayika Windows, mwawumba, mumanyira abantu abali mu good life. Kamba muli emmere envundu, mulya bumi bw'osuze mu firiigi, temwemanyi, temwegatta, ono afuluma ono ayingira, muli mu deekazi mubuli mu byumba bu refugees mumanyira abantu. Abantu mwobalabira, nze simanyi kambabuuze, ani leeta kigambo basama. Olaba chaining migwa mu bulago ng'embwa, ne saawa, ne perfume ng'omantu bwe muva Bulaaya.
kankubuze ne bakadama basama nabo bera basama bwe badda nabo bera basama kyesibjagala kumanya bakadama badda nabo bera basama bagenda kunja sababi anna baba basama nze ndowooza omuntu yagamba ekigambo basama yategeeza basamaavu kubanga obijjano biba nenjagala mbulago biba beeyi kintono amasawo ag'ebbeeyi omanye embwa yange olujagala olugirimu engatte z'ebbeeyi biri wanyambala vasa kiwuuno balina ki kale nawe bafaananyi wuuno gwe nina gye vasa kiwuno wagamba ofaananyi abasama so what ndi mu Uganda bajja bano batumanyira ogamba n'akasimu perfume gye neekuyonyiwulira nkuwulira perfume yeyo kigoye kyekyo kivasa kiki kino mulekerawo okutumanya abantu ba diaspora please wemba mwagala Uganda mukomewo mu Uganda mujjeko Museveni ekisooka ddala Museveni asula wali nakasero kumpi nnyo tewabera mairezi mugende mumugambe afulumewo oba wali entebe omutuukira wannyini kumpi na nnyo temuyitawo muviiremu wali entebe mwambuke wali ewa Museveni mumugambe nti fuluma state house mutege kibayita Museveni mwe mwasamya ne mujja kutegera omuswaji yani muzanya n'abaana abasamya lubaala eyakona mujja kumanya omuchwezi yani ali ne mutabani wajja kubafuga omwagala batemwagala ekyo tebakyongerako sula motors tugula emmotoka empya n'enkadde ate tutunda emmotoka empya n'enkadde ekitwawula ku bondi zonna eziri mu ggwanga Uganda era yensonga lwaki tutunda nnyo wano wasula wennyini tagenda kusengukawo tugaba emmotoka ku kibanja mpola tukola bata tukola swap osobola okujja n'ogamba n'emmotoka ebadde enywa kanjibawe mumpeetanywa ate mumpeeyo ne ssente kisoboka ate gwe alina mukwano gwo ng'atunda emmotoka sula moto ekimanyi bulungi nti bw'ojja n'omuntu ng'atunda emmotoka naawe olina abaana olina okuddayo n'amata g'abaana kickback abeerawo ate naawe aleesa agula era tukimanyi bulungi nnyo nti munnange yatwateddeyo customer kubanga ffe tuli Baganda ono ate n'ono ali akola ki yemmere ewooma ampam village Uganda erimu ekibuga ekirala Uganda erimu ensi endala bwe tubyogerako bino abantu bamwe twogerako byogereko tugako mu ampam village omanye nti Uganda yafuna dda ekibuga ekirala ampam village osobola okugulayo ennyumba zaayo bazimba ku mutindo gwa wagunye tetugirabangako zisookedde ddala wano mu Uganda onomanya nti bannaiba bange yoononyiba nga zitoba bumbi we buti omwana agenda kuzanya ne baana basidiiru osanga baana awasana mu family ezo nova eno mugato ffe gye tuwangalira ebyo byonna byonna bisanga mu ampamvira wali mu Arkwright ku Ntebe Road kawuku Ntebe Road awo mu Arkwright tujja nakubanga tuba tusaka ebifaananyi ebyo maaso tujja babalaga ebifaananyi tubalage ekibuga ekiteeketeeke kifaanana kitya ennyumba enteeketeeke zifaanana zitya ozigula ku discount Uganda empya mu Uganda naye tujja jiba mu ampamvira basajja balina ssente naye omusajja nengera mbategeeza alina ssente ate n'ekisaawa akimaze anytime ajja kuba tugenda kufunako ne ku bazannyi abagenda kuva mu nsi endala nayo njibategeeza eko najja kuba nga ajja agenda kuyimba olwa entertainment n'abalina talents zaba Hams Up then ayagala brand za Hams genda ku enakiva ku Am shopping mall waliwo edduuka lyongalina brand za Am zokka oyagala glass oyagala kikopo oyagala ki orders oyagala jumper t-shirt oba kitabo oyagala butabo buno oba oyagala bottle buli kintu kyoyagala abagala sanitizer mu kibuga wakati wansawo downtown genda waliwo omuwala bamuta Mariam ajja kuba kuwa service ennungi ku Am shopping mall wenyini we wali Amz bagita Amz shop tubale edduuka Amz shop osobola okufuna ate twagala nnyo abantu nga basobola tukolera ebintu ebyo tubali tubyegomba ti munnange kino ekintu kiri baladi nsi ndala naye biri wano waffe so omulundi guno tuyise ku education education wabadde wakkulu ennyo kuba ensonga z'okuyigiriza oba obuyigirize zitambulidde nnyo mu mawulire wiiki etambudde eno naye nga tusobodde okuba nga tuzisaawo mpolampola kyofunye kitwale nga bwe kiri sisuubira nti waliwo atalina kyajje mu mboozi tekisoboka nga tuyimiridde katabo kano ka reason as the world masterpiece sisuubira nti waliwo ekitasoboka kale nze lujja badde ne full figure manyina zitukwatagana ate mu programu eddako alhamdulillah katonda kunkuumire ng'oli mu mbeera eyo ng'eswagali eryo ffe tukaabe eno nti obwavu bungi nga bugonyirira bugizi nze obwavu nasanga wabakaaba nakati bakaaba buli gwawo amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko.
Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Sooka otulambuliye ku migaso nannyini nnyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.